za konyo radio sinze okuliriza mando so kinana mwenda akatonyiza BSBS FM biri Uganda radio Sabasajja Kabaka yabavubuka abo muri mu TV edakika zezo nga bulijjo lunaku lwa kusatu nakuze mwezi 2 omwezi tuli mugwa 10 omwaka 2024 Zekalule lameka kulamusako program kirizo bagana umanye ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga bingi bikoza amawulire katikira tongoza olukiiko olugendo kukulemberamu enteekateeka za bulungi bwansi era ekitibwa Maria Mayanja Ankalubo n'ekitibwa Joseph Kawuki be bakuliramu enteekateeka zino emikolo gigenda kubeera mu Kyaggwe nakuze mwezi nga 8 ne bw'olugwanga bingi gyebiri Abahezbollah bakyagugulana n'Abayisirayiri era Iran ekubye emizinga ekisuka mu 180 ku Isirayiri bingi bagikwatidde mu bwengula ne ate n'olutalo lukyagenda mu maaso mu Lebanon Abahezbollah basi Abayisirayiri abasukka mu 8 mu ngeri y'okwesasuza n'ebirala bingi bikoze amawulire mu ngeri y'enjawulo olunaku olwaleero tetuli buterevu mu studio tuli Makerere Kavule ewa Ssaabaminisita wa Uganda Robina Nabbanja Majigere era bwe tugenda okutambula mu programu ey'olunaku olwaleero tutunulira ensonga ez'enjawulo zigenda maaso mu ggwanga Ssaabaminisita lamusa kubawuliriza ba CBS Radio banayange wendi situtumidde mwana wendi ndi live oli live ku radio ya Ssaabasajja ey'obujjajja y'ey'obujjajja eno y'abavubuka ab'omulembe omutebi eno y'abajjajja y'abavubuka ab'omulembe omutebi mbadde ndowoleza mu bajjajja mbalamusizaako mwenna okay amanya gange nze Nabbanja Robina ndi Prime Minister wa Uganda ayakafuna engule ey'omuntu asinga okukola okay ku bantu 10 mu nsi yonna nange mwendi nawe mwoli obuliza butambula butya Ssaabaminisita tumanyi nti yakulira emirimu gya government of course abamu tebakitegeera mirimu ki ddala egy'enkizo Ssaabaminisita gye yeetikka kakati nga bwe mumanyi emirimu gya gavumenti gyatemwamu ebiwaayi ekisooka gavumenti erina amasiga 3 tulina essiga erya parliament tulina essiga erya executive erya cabinet wendi Ssaabaminisita tulina essiga erya judiciary kakati nze emirimu gyange egisinga njikwanaganya mu parliament okay that's why bagamba nze akulira emirimu gya gavumenti mu parliament naye ng'ate nze omukwanaganya omukulu ow'emirimu bwe kyali badde mu luzungu omuntu yaligambye nti am the fulcrum of government okay fulcrum kitegeera entabiro nze entabiro ya gavumenti okay ebisinga ebintu bya gavumenti ebiba bitambula mbambiraba obuweleza myaka 3 kati mwoli ngoli mukusulamu emyezi ngoli mutebe wa Ssaabaminisita banonda mwezi gwa 6 21 okay kati guno mwezi gwa 10 emyaka 3 n'emyezi 3 botambudde butyo obuweereza bukwaku okay bukwaku nnyo tonda bagwe kulaba embeera eragirawo ebintu bingi bigenda maaso mu ggwanga bwetwandikirako ku bavuzi b'emmotoka okwambuka mu bitundu bya West Nile n'ebirala oluguudo lwa Kaluma olutindo lwaggalwa era abavuzi b'ebidduka si bamativu olugendo lwawanvuwa balina Action Falls National Park enguudo baziggala tebatambula kiro n'ebiringa ebyo babasasuza byonna ndowooza bigwa mu doketi ebyo bayambibata abantu abo kakati kansooka okubawa history Luguudo oba olutindo lw'e Kaluma lwazimbibwa mu 1905 okay mabega eyo ne luzimbibwa nga lwakumala emyaka 5 2 luba luweddeko luli expired naye nga tubadde tutegese bwe bakebera efficacy yalwo oba efficacy nkiyite ntya obugumu bwalwo ne basanga nga lwagala okuddaabiriza emyezi 6 emabega nga titunakola lupya kubanga n'olupya tumaze oluteekateeka okimanyi bulungi tubale lukola accidents ez'enjawulo bantu bagudde mu mazzi bafudde bano jukira waliwo n'emmotoka eyagwa n'ebula
and so netukola enteekateeka oluddaabiriza. Twali tuddaabiriza ntuga tujja kuddaabiriza nga tukola katusooke tujjeko emmotoka ennene. Kakati ne tusigaza emmotoka entono. Abakola ne bagamba nti tubale tusaba bwe tumba mwagala tukole mangu oluguudo luggalu tukole mangu tumale tugulewo. Kakati mu wiki emu emabega twasooka kukkiriza emmotoka entono nga bwe nkibagambye. Mu wiki emu emabega ne tukkiriziganya nti olutindo tuluggale, kubanga ate okulukola ne bakolaga dibengali nga beekwasa ekyo nakyo emyezi 3 si mingi. Okay. Netuluggala lusobole okumala emyezi 3. Kati twakamalako wiiki emu. Era mu myezi 3 tulowooza nti olutindo lujja kuba olwe. Mpozi nga waliwo ebigwa tebiraze nga amazzi okujjula ennyo kuba ebiseera byankuba bino ekyo nakyo tukisuubira. Kakati ne tugamba tukole tutya. Waliwo amakubo ag'enjawulo. Waliwo okuva e Kampala okutuuka n'okyala n'ogenda e Masindi. Kuva e Masindi n'oyita mu park n'ogenda n'ogwa e Pakwach. Waliwo okuva e Kampala n'oyita e Hoima n'ogenda e Buliisa n'ogenda era n'ogwa ku lutiko ku e Pakwach. Naye awo oviirayo gye bayita Panyamul. Ne tuba n'oluguudo olulala ova e Kampala n'oyita ku Kidyeri n'ogenda e Lwenkunye Apache. Okay. N'ogwa ku kkubo liri erya Kona Kamudini n'ogenda gy'oyagala ogenda wonna. Kakati juzi bwe tubadde mu cabinet, president naga waliwo oluguudo olulala mwana wattu lwe batugambye LC5 omukyala owa Kiryandongo yasaba president namugamba nti waliwo shortcut endala. Oluguudo olwo lwa UNRA naye lwa ttaka. Okay. Singa tuteeka feri ku luguudo olwo tusobola okuyambako era n'abantu ne babanga basobola okukozesa. Oluguudo olwo olutandikira akatundu bakayita Katulikire nga wakava ebweyale, abantu bamanyi ebweyale, ogenda Mutunda au ku River Bank ziri kilomita 15 n'ogenda ku kyalo bakiyita Tenamu B Village. Then ate eside yeri ekyalo bakiyita oba omuluka baguyita Atura. Ekyo kiri mu gombola ya Abel mu district y'Oyam. Na luguudo lwa UNRA okuvaawo ziri mailo 9. So bw'ogatta mailo 15 mailo 9 15 za 24 9 ze 14 oboso okufuna kilomita 38 waba kumpiko naye tewaliwo feri. Okay. So lunaku lwa juzi president yandagira nkwanaganya ebitongole ebyenjawulo n'empita ministry ya finance, n'empita ebitongole bya UNRA, ministry ya works, n'empita n'abo abakulu abavunaanyizibwa naddala oyo omukyala yayogera ku lutindo luno. Ne tubalagira lunaku lwa leero basiibye bali eyo. Ebyo amawulire genfunye omanyize embeera ku mutimbagano aga nti olutindo lwe twagala okuzimba luliko ekiddo. Luliko ekiddo? Ekiddo bakiyita batya? Ekyokumazzi. Ekyokumazzi. Okukijjako kijja kutwalira obudde emyezi nga 3. Abajja ku kisamba? Ekisamba. Kuba olina okuluggula. Okay. Luleme kubeera nga lujja mu feri n'okola accidents. Bakiyita kisamba? Kisamba. Yes. Kubanga already tusangibwa tujjako ekisamba. Side yeeno e Pakwach, ku lutindo lw'e Pakwach. Ate kubanga baluzimba myaka gyegimu olutindo lw'e Pakwach, olutindo lwa wane e Kayunga baluyitaani Sezibwa. Sezibwa. N'olutindo lwa Kaluma. And so ne tukkiriziganya nti bajja ate twongere tutwale mu cabinet tusalewo lumu. Kubanga era tujja kwetaagawo. Okay. In case of anything tusigale nga tulinawo abantu abamu nga bayitaawo. Yadde lujja kutwalira emyezi 2 oba 3 okujjako ekiddo naye era tulwetaaga oba okuyungirawo ddala olutindo olulalaawo. And so UNRA essaawa zino bali mu kkubo badda okutuleetera ripooti eyo enkya tusobole okukwataganya.
kakati abakulu abayunura era bagenda wano ku lwekunye luno lwenda soso okwogerako olwa lwekunye apachi ng'ekigendererwa kulaba bizibu biriyo obadde olaba oluguudo nga traffic jam eri mu kilomita kumpi nga 3 bakozesa kidyeri waliwo ekidyeri kimu ate nga kitono nga kitwala emmotoka ntono so ntunoonya ekidyeri ekirala ne tukiteekako kati biisiŋŋanya ebigenda bibiri wabitikira bagamba nti wafu tugenda kuterezaawo emmotoka zaagala kugwa mu mazzi tujja kuterezaawo kubanga ddala amazima ekidyeri kibaddewo kimu ate nga mmotoka ntono ate nga ekidyeri ekiriwo kitono kati kino bwe kyajja nga kigazi tujja kutereza then njagala okukkiriziganya nammwe n'abantu bonna abawulira nti emmotoka eziyita mu Maxon Falls oba mu eyo mu tourism site eyo zisasula ate zitambula kiro tekikkirizibwa olwa accident eziyinza okubeerawo okutomera enjovu okutomera embogo mulimu embogo mulimu enjovu mulimu engamiya mulimu ne lion empologoma mweziri naye ate walabaga nti mu makuumiro g'ebisolo amalala bavuga ne mu budde obw'ekiro lwaki eno yokka kibadde bwe kityo ekkuumiro eryo lyekkuumiro eriyina ebisolo kuva mu 1962 nze baali tibannanzaala wagwe wali ozaaliddwa anali sinaba lyakolebwa mu 1962 ekkuumiro eryo liyina features ez'enjawulo ku makuumiro gonna libadde protected since that time kakati ekkuumiro eryo erya Maxon Falls liyina attraction ey'aba tourists bangi twakkiriziganya nti katukkirize baasi zokka leziba ziyitamu kubanga ebbaasi zitwala abantu bangi omulundi gumu abantu 7 6 ate emmotoka entono zitwala abantu 2 oluusi omu oluusi 3 14 taxi 14 kakati buli lunaku bwe baggala ekkulo liri ng'emmotoka 2 zeziyitawo entono ate baasi nga ziri 3 bagambye nti ebisolo byaffe ebyo bitya noise tourists bajja kulaba bisolo nga biri ku kkubo ne bagamba nti ebisolo biyinza okusenguka era abantu abayitayo ennaku zino bagamba ebimu byasenguse amaloboozi agasusse n'ekirala abantu abamu bagenda basuula buli kimu bayinza okusuula obutwa nosanga ebisolo byonna bikoze eki bifudde ekirala emmotoka eyinza okufa nosanga nga abantu empologoma zibalidde nosanga kati ng'enjovu katukomeo katono nnyo saba minisita ampuliriza okyali ku manduso dakiika zitambulirira ziri 29 zimaze okuta ku ssaawa 2 ezekiro kyalino okukulisa mukuumulamuko tuli Makerere Kavule ne saba minisita Robina Nabbanja tutunulira ensonga z'obuweereza mu kifo kyoba mu ntebe ye w'enjawulo nenjagala kujjukiza MTN tukugamba nti twagala nnyo okutambulira wamu naawe nabwe ekyo tukuleetera bundles ez'enjawulo musobola okunywereza oluganda n'abantu bo MTN ekuleetedde data GB 15 n'eddakiika 13 ozigabana n'abantu 5 obulamu ne butambula nga muli wamu genda mu ssimu gwali ne MTN nyiga *2 oba ogende mu my MTN app ofune band eno obulamu bujja kunyuma MTN enkola n'obukwakkulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission kugamba nti fena tukosebwa akafuba n'akawuka kaleeta mu Kenya kino tekiriiko busobozi bw'olina naye abantu abalinako obulemu basanga emiziziko mu kukeberwa n'okujjanjabibwa n'okufiibwako olw'obuzibu bw'omubiri okuyisibwamu amaaso ate n'obuzibu bw'okubeera mu bantu n'ebyenfuna abantu 5 ku buli 100 kwabo balina obulemu be basobola okufuna obujjanjabi bulijjo okukeberebwa n'okujjanjabibwa oba ng'obudde bukyali kitaasa obulamu tokkiriza bulemu okukusigaza mabega funa empeereza ku kafuba n'akawuka kaleeta mu Kenya okuva ku ddwaliro erikuli okumpi okumanya ebisingawo ku birabo ekitongole ky'ebyobulamu ku nooti 8 nooti 1066 obubaka buno okutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu n'obuwagizi okuva mu ADFA Uganda ne Stop TB Partnership. Finance Trust Bank bakujjukiza nti gwe omukyala
aliko mulimu gwotandise bazze bakuwagire mu nteekateeka y'okukola ensimbi. Enteekateeka ina Trust Grow Women's Loans bakwa sente okuva ku ze weetaaga obutasuka bukadde 200 bazikuwa emyaka 2 nga ozozaamu osobola okutumbula omulimu gw'okola ate nga bakukolera ku siringi bakolera ku bitundu 10 n'obutundu 5 ku buli 10. Kale no omukyala alina omulimu gw'otandise genda ku ttabi lyonna erya Finance Trust Bank bagambe nti njagala sente. Trust Grow Women's Loans bakuwe sente ezo osobola okwekulaakulanya. Oyinza n'okubakwera ku ssimu etali yakusasulira eri noti 8 noti 35 Finance Trust Bank erungamizibwa banka Uganda enkulu ensimbi zikuumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10 awo nno obulamu ne butambula. Kankujukize lumu ne Tabula Properties Limited kampuni etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa ate nga bya bwannannyini. Tukwanjulira estate yaffe eya Uganda Estate bava ku milioni 7 kutuuka ku 6, Bukalango milioni 2 kutuuka ku 25, Luwunga milioni 15 kutuuka ku 18, Nkowe milioni 18 kutuuka ku 25, Namusera milioni 3 kutuuka ku 4, Chikandwa milioni 15 kutuuka ku 18, Bombo milioni 15 kutuuka ku 17, Katende milioni 17 kutuuka ku 15, amasanyalaze n'amazzi webiri. Ebbeeyi eyo ejja mu nsawo yo ate nga n'ekibanja mpula akkirizibwa. Gende nasana ku masitowa osobola okwekwata ploti yo mu bwangu. Omanyi n'ebisingawo bakubire ku ssimu eri noti 7 noti emu, 942 noti ne 3 oba noti 7 noti emu, noti 5 6 ojja kumanya ebisingawo. Saba Minister tubadde twogera ku nsonga ya luguudo nga gye tuwumbawumba. Ne wakati mu kuwumbawumba eby'olutindo lwa Kaluma tulaba oluguudo nga ssezibwa era olutindo nalwo lwagobwako emmotoka akaseera katambudde. Sinayogera kusezibwa leka mpumbawumba eri abantu bategeere ko amanyi eno radio y'obujjaji etuuka ne mu North. Ekisooka government yaggulawo ekkubo epya erya chorus okuva ebuliisa okutuukira ddala naye nayo n'olwo oluguudo luyita mu paaka naye olw'okuba lulina kilomita 3.6 awo twataddewo abakuumawo okulaba nga abantu ne baba basudde kasasiro basobola omulonda. Abamu basuula ebiveera ebisolo biyinza omulya n'osanga nga ebisolo byaffe bikoze eki nga bifudde. Kaakati tusaba abantu naye eryekkubo lyeyongeramu kilomita nga 24 ate lino liri kilomita 92 nga zonna za park 92. Kaakati wano okumaaningawo si kyangu. Kyetaaga abasirikale abagoberera emmotoka ate emmotoka zirina okutambulira ku speed 4 buli 100 naye okulaba nga abantu bagendera ku kiragiro ekyo kyetaaga okuteekawo emmotoka ezibagoberera n'obutafuna accident era abantu tebakkirizibwa kuyimirira oba okugenda okweyamba mu kkumiro ly'ebisolo kubanga oyinza okufuniramu ekizibu. Ebisolo biyinza kati ng'enjovu bwe kaba kamotoka katono ekasitula kyova olaba obutono tubutiisa. Essente zino ze bateekawo it's like a deterrent measure. Deterrent kiddemu mu Luganda nyambaako ndowoozi lyaffe mu lulimi lwaffe tugende mu maaso kikyabuze kiganye bagezaako kutangira mmotoka kuyitayo mu mutima mulungi. Tourist attractions zino zituyambako okufuna essente naye tezisinga abantu ba Northern Uganda. Yensonga lwaki twakkiriza at least bus zigende bwaba waliwo omuntu gwe basasuza ow'ebbaasi annyonnyole ankubire tusobole okulaba nga tutereeza. Emmotoka entono baaziteekako omusolo okuyitamu olw'ensonga nti tugezaako kuzikendeeza. Siga nti ezo sente nyingi nnyo nti olw'okuba nti abantu nedda kutangira kyekigendererwa. Then lino ekkubo lye nayogeddeko okuva wali Tolikire okugenda okutuuka wali we nayogedde kilomita 15 kodde pakwaki atodda pakwaki litandikira Katulikire ne ligenda Mutunda ne livaawo ezo ziri kilomita mailo 15 de kilomita 2 nga munya then ne livaawo ne ligenda Atura Parish Oyam nazo ziri kilomita 9. Ekkubo lino bangambye liyita ow'omukulu omugenzi mu maka g'omugenzi Abdara Anyol
yali commissioner wa public service. So ekkubo lino bwe liba limaze okusala lituukira kona Kamudini Lira Road. Awo nga ku ddwaliro balita Atapara Hospital, Mission Hospital. So tulowooza singa tunaalikola lijja tuyambako. Okay. Lwakuba nti okusinziira ku report ate gye nfunye olwaleero lirabika lijja tujja kukerewamu okuteekako feri. Kuba tulina okukola dock oba tulina construct the landing site wetuukira. Kati ekkubo lyaffe erya Sezibwa nalyo tumaze okufuna contractor. Okay. Diriko contractor diri erya kona Kamudini diri erya Karuma diriko China Railway China number 7. Okay. ne NEC kitongole kyaffe kya maji bebakola wali nga bali ba maji tuine subi nti bajja kwangu bajja kuliza bwangu dine eryaffe erye Sezibwa nalyo emmotoka ezimu twaziganye waitako butono nalyo liriko contractor budde bonna agenda kutandika okukola. Okay. Katonga yasigala mu kkubo tamalirizibwanga. Katonga yasigala mu kkubo olw'okuba twafuna ebizibu ebyenjawulo. Contractor yali aguze ettaka site wagenda oteeka camp. Kati bananyini ettaka ab'ekyapa ne bagamba nti yali badde aguze kubo yagula ku wa kibanja. Okay. Kati ow'ekibanja ate nga wa Masaka eyo ogenda okujja nga abagundi babaloopye mu kooti. Kati ebyo bye bikyatutawaanya naye nabiyingiddemu mwezi nga gumwe mabega nembikwasa Attorney General okulaba nga twanguye kuba baali bamaze okufuna nga batandise n'okuzimba kampu. Okay. Kati nga tebalina kampu tebalina baviira ate nga twagala ettaka liri kumpi negundi awo. Kubanga obulamu bw'abantu kikulu tuga nti tewali mulala alina ttaka okutaasa obulamu bw'abantu singa olutindo olugwamu. Kati contractor si ye government contractor abakekkerezaamu oluusi. Okay. Naye nga tubiyingiddemu kijja kuggwa. Okay. Mu ofisi omugwamu n'ebigwa bitalaze. Emabega k'enjega yagwa mu kibuga Kampala olwakiteezi okugwamu. Abantu ne bafa n'emirambo egimu givundiddeyo wansi tegivangayo. Ekiteezi byampuna. Abantu bali mu kampu nno. Byampuna. Beebuuza baliyirirwa ddi. Bagamba okuliyirirwa kuli mu ofisi yange. Of course sente za government teziringa sente zizo tojja kujja mu nsawo eno oteeke mu ndala. Okay. Kitezi kyali kibi nnyo. Tulina amaka 17 mulimu abantu 233 abaafuna ekizibu. Tuludde okuvanga ennaku z'omwezi 8 oba 10 tubadde tubalabirira. Waliwo amayumba 20 ge twayiwa okuyisaayo tractor. Kwa twalina tractor kumpi 15 nga tezina space. We destroyed those homes. Okay. 20 mayumba 20. Tulina abantu abamu baali bapangisa naye nga amayumba gagenda. Abamu baali bagenze kukola ne bawona. Tubalina. Abamu balandi road. Abamu baali bagenze kukola naye nga bo balandi road. Jukira mwalimu n'amayumba ga kalina n'ebirala. Nabo tubalina. Tulina abantu betwagamba mwe muli mu buffer zone. Singa na kiri kikyaliwo kiika mugenda. Nabo tubalina. Amakana go twagabalirira. At least we have the data now. Okay. Twakozesa data ya census kwa twali twakabala abantu nitukozesa ne data ene yabakulembeze kwa bambaga manzira badde nakasenguka tulina abaga nti anza abantu bange badde babeera wano badde nakakyala kuliko abali wagulu ku kasasiro. Yes, kuliko n'abo abakasasiro. So abantu abafa bonna betwajja emirambo twajja 35. Njagala okusiima Ministry ya Works, ofisi yange ya Prime Minister n'abakozi baayo, Red Cross olw'okujja mu bwangu n'ebitongole byonna byatuwa nga ekyamaje UPDF yatuwa nayo tractors, Ministry ya Agriculture okukola omulimu guno. Kakati tuliwa esaawa zino abantu badde batuyambako
ebitongole ebyenjawulo okulanga tufune emmere naffe mwennyini office ya prime minister tugezaako okulanga abantu abo balina emmere naye twatunuulidde essomero abaana we babeera ekisaawe kyabwe kye tulimu amasomero gaddamu tugamba abantu bano yes omulimu tukyakola okusimayo bali abaagira naye kati enkuba yayingiddewo omulimu muzibu nnyo ate bali wala mulimu muzibu so ne tusalawo tugogole waakiri omwala amazzi gali gabe nga gadduka kubanga ate amayumba agali wansi nagojjukira gabadde gatandise okutubira and so omulimu gwa Kiteezi si mutono ng'abantu bwe twali tukulowooza tuliwa ekisooka tulina abantu benkugambye nga mukyalabirira 233 tulina abantu abali mu maka 107 mulimu verified now olunaku lw'enkya cabinet yalagira tusasule abantu abo million 2 bagende bapangise 2 yes bupangisa bagende bapangise okay tudicommissioninge camp tugijjewo zino 2 zipangisa kumala bbanga ki kakati aba bali bapangisa tetuvunaanyizibwa kubapangisiza mayumba okay tuvunaanyizibwa kulaba nga bavaawo batandike okay agula obusefuliya agula obusefuliya zonna za agule ku mukeeka agule ku mufaliso agule those things ate basobole okujjako ne rent okay kuba twakola averagely tumanyi rent gye baali basasula emabega kakati tusigaze ate tubeeko ne balandlord banyini mayumba agasaanawo waliwo proposals nyingi zetukyagira naye nabo tugenda bawa decommissioning bafune we babeera ne family zaabwe okay and so ekyo kigenda kukolebwa ku Lwakutaano okwosa enkya okay sente president yalagidde baazituwadde okay era kimanyi enkya process zonna zijja kuggwa ku Lwokutaano esente zijja kuba zirabise era bagende Ekitezi basobole okutandika okusasula abantu bano then ba landlord kubanga bali wamu landlord babajibwewo ddi balandlord bajja kusigalawo nabo bagenda sente bafune we babeera okay kubanga eryo ssomero lyammwe ssomero lyaffe twabateekawo temporarily okay abaana basigale nga bagenda mu maaso after all tulina record okay kati tutandike okunoonya sente nga government how to compensate bano balandlord nazire nyumba 20 okay zetwayiwa balandlord bagenda kuwa sente meka kubali babiri kati tulina kyebata government value amayumba agamu gali tulina bakozesa satellite pictures bagalaba okay so basobola okubalina nti eno yali mu sente bweziti nongamba nti kati nga bana bapangisa bakuwa 2 basooke baveewo bonna tugenda kuwa jumula bonna tugenda ne balandlord tugenda kubawa okay ate baddemu babalirire kuba kubalirira si kyangu okay bakyakola waliwo abalina ebirowoozo nti nga Kiteezi bw'amaze okutabuka lwaki yenna gavumenti temusasula n'afuuka embuga ya kasasiro abantu bano bonna bali mu Kiteezi ne basengulwa ne tuva ku by'okunoonya ettaka ewalala ekisooka njagala okkiriza obwogaane nti saawa gino Kiteezi nga bweri tulina osooka ogiggala tufunye kampuni ez'enjawulo ne president mwennyini zaatuweereza zigenda okutandika omulimu ogwo 89.2 okulaba nga ekifo tukizaawo okay tukolemu fertilizers tulina abavudde mu bitundu ebyenjawulo mu nsi yonna kuba kino kyaleeta abantu bangi okuva mu nsi yonna okukolamu ebigimusa recycling gundi plastics okuzirecyclinga okay empapula okuzikola ng'empapula naye kati empapula zo zaafunda naye gundi ebyuma okubizaayo ne barecyclinga mu kampuni kuba kampuni weziri ezikola ebyo ebintu wano then katusigaze manure n'okukola gas sobola okukola mu gas okay kampuni tulina eza appliances ziri kampuni nga 15 okay ezimu zivudde China ezimu zivudde Italy ezimu zivudde Ghana waliwo evudde Ghana emu waliwo ezivudde
bagita Yugoslavia. Okay. Tulina nyingi. And so bwetumala okujjawo abantu bano ne baba nga basobola okwerabirira katono. Tusigaze ekizibu kimu ekya compensation y'abanaba Land Road. Okay. Then kijja kubanga kituyambako. So esente zetagisibwa ziri milioni 342. Ezo zo tuzifunye tugenda kutandika. Okay. Nga tugira. Ampuliriza. Kitezi ndoza nchikomya. Kitezi. Okay. Ampuliriza katumulemu tukomewo. Oli ku Manduso. Onjekiriza. Ampuliriza nkwaniriza nate ku Manduso. Dakiika ziri musanvu zokka zibule tuyingire mu ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Nze Kalule Lameka tukyali Makerere Kavule ne Ssabaminisita w'eggwanga lino omubwati Robina Nabbanja tutunulira ensonga z'obuweereza obutali bumu. Njagala kusaba n'olulala okomengawo. Naye nga mbuulirako abantu. Amina. Tujja kudda twogere ebigambo. Naye nga tugenda tumaliriza ensonga za KCCA, njagala kusooka kujjukiza Wina Classic Boutique balina bingi, balina essaati z'abasajja, balina blazers, t-shirts, balina casual trousers oba empale za casual, balina jeans, balina jackets, tie, socks n'ebirala bingi. Ebyo awaka birina misipi, wallets, nsawo z'abakyala na buli kimu. Genda ku dduuka lya Wina Classic ogenda kunyumirwa obulamu ng'ofuna ebintu by'omulembe ate ku ssente ntono. Nkujjukiza ne Ryan Air Cargo. Bano no bakugu mu kukotekera emigugu okuva e China, okuva e Turkey n'okuva e Dubai ne bagireeta wano e Uganda. Batikeja groupage ne Sekinomu bakozesa ennyonyi okutuuka e Uganda, bakuguliza ebintu okuva mu katale. Nga bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula, bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe. Okunanga kusooka okutambuza mu butale obw'enjawulo, bakufunira invitation letter era basobola okuguliza tiketi. Balina n'abakuvunira olukyayina ng'ogenze mu katale, baweereza ssente eriyo egwegala okugulako ebintu ekyate bakikola ku bwereere. Kati n'ogwo omusuubuzi beeyune onyumira empeereza yaabwe tasangika, basangibwa ku BBC Building, room N212, opposite Bank of Africa, Nabugabo Street. Esimu bakubire ku noti 74 noti 152 351. Noti 74 noti 152 351. Nenkujjukiza Forest Resort Erweza kakati gwe yagala okuwumulako genda eyo. Ekifo kisirifu kirungi bafumba bulungi. Emmere ya wano n'ey'ebweru oyagala kugenda kuwumulamuko ebisulo birungi. Oyagala kutegeka mukolo gwa ngeri ki ekifo kigazi. Balina children's park, swimming pool nungi, balina ekibira n'obuyimba bwe bazimbeyo mu kibira. Oyagala kugenda kuwumulirako eyo. Forest Resort Reza ya ansayo. Asobola okulaba bye bakola ng'ogenze ku mutimbagano gwabwe ogwa www.forestscaperesort.com. Era osobola okuyita ku mutimbagano ogwo n'okola booking oba no bookinga. Forest Resort Reza basangibwa Lweza ku luguudo lw'Entebbe nga tonatuuka ku mafuta ga gazi ngodde ekajjansi. Bakubire ku noti 7 noti 8 521 995 ne noti 778 333 486 Noge tusinzidde Makerere Kavule ewa Ssabaminisita. Ssabaminisita nga tumaliriza ensonga za Kampala ne Kiteezi, abakulembeze bakyusiddwa mu Kampala bayimiriziddwa ku mirimu, ne luli naliko n'amyuka Senkulu wa KCCA yali nga yakabiyimirizibwa n'agamba nti obunafu bwali saidi yammwe ng'aba gavumenti. Baabalabula emirundi mingi n'okuwandikira ebiwandiiko nti Kiteezi agenda kugwamu, naye ensimbi ezigala Kiteezi n'okutandika ekifo ekirala zaabalema okubawa. Kati ate muvunaana bo. Lwaki ensonga nga zinene ate ez'abantu zigayalirirwa oluusi? Amazima gali sisobola kubyogererako ku radio oba ku TV kubanga omukulu w'eggwanga ye yabawa omulimu era ye yabajjako. Okay. Nze naalibadde ndibo n'alisiimye. Singo badde kubawa omukisa. Okay. Ebigaanyi okkiriza nti bikoze eki? Bigaanyi. Ensi nesigala ng'etambula. Kubanga manyi lwaki njogedde bwe ntyo. Maze ebbanga nga nze nkola coordination n'abantu abo ab'e Kampala. Kankuwa ekyokulabirako. Buli luguudo lw'o Kampala lw'olaba lulimu ekinnya, luliko contractor. Okay. Neta kyakulabirako kuba ekyekiteezi nali sinakikwatako. Ebinnya bwe mutandika obiteeka ku mitimbagano nakinaki ne mbayita.
nga prime minister. Okay. Ogwasooka. Bw'oba walabako ku clips nga bo bagaba emirimu abantu ne babasasula mwezi. Kati nga waliwo company ya consultancy okukola design review. Ng'enguudo ezimu nkuwa ekyokulabirako nga luno okuva luno lundiranyi wano okuva Bwaise roundabout 11 okuyitako paka Makerere bagiyita batya olw'oluguudo olwo Saapu Lukagwa nga balugaba contract mu 2 naye okuva olwo bali ku design review okutuusa lwe nabayita ekinyanga kiri wali okuva kuli nerigende nakulabye nali nerituuka wali ku muzigiti ogwa Old Kampala na wano nga wabikale nga wanyiza nga bali mukwekwasa nti bakyakyusa miti gy'amasanyalaze bakyakyusa emiti gino eja internet naye bwetwabuuza abakwatibwako nga gyavaamu dda obugayaavu bwalimu oluguudo okuva wano luno olwa street season kale kangambe okubulira 6th street 7th street 5th street zunanga ziliko ba contractors nga baluddeko design review so kati nenzija nempandika ekiwandiko ate nembayita nembanyiga kwe kulaba nga emirimu kati buli wamu Kampala eringa construction site. Okay. Nange yo kyali badde kyakola ki? Kyakolwa dda. Nga tebakola the season. Owulidde. Bani abanafu? Kati obunafu sobola kugamba nti beebo. Naye be baali bakulira. Okay. Kati nze office ya prime minister bwe baamu ebizibu era nze mutwe. Owulidde nze gwe bavunaana. Uganda bwe baamu emitawaana bavunaana president. Tuli fenna. Okay. KCC bwe baamu ebizibu. Idi. Nze ndowooza nti bakkirize wayinza okuba waliwo ebyasoba kubanga kijja kubayamba okuyiga. Okay. Kijja bayamba okuyiga so that they can start life again. Okay. Ampuliriza kadde katambudde ensonga za Kampala ne Kiteezi njagala tuzikomyawo. Olugenze mu nkuŋŋaana nnyingi ez'ensi yonna negye vuddeko badde mu kibuga New York ekya America nga muli mu lutuula olw'ekibiina ky'amawanga amagatte olw'omulundi ogw'79. Bingi mwabyogeddeko ensonga ez'enkizo olukuŋŋaana lwatambudde lutya? Olukuŋŋaana lwatambudde bulungi nnyo. Okay. Wabaddeko mu sisinkano era njagala kubatuusaako okulamusa okuva New York. Okay. Ekibuga ekikulu we tuteeseza amawanga gonna amagatte ag'ensi yonna. Olukiiko olwo nze nagendayo nga ngenze kukiikirira owekitiibwa president gwe baayita tebaayita nze era nenfuna omukisa okwekulembera bannayuganda. Okay. Ku mulundi guno president ojjukira omwaka ogwaggwa bwe nagendayo era n'abalala ne vice president n'agendayo. President n'agamba nti akuluno nedda mugende batono. Okay. Baminisita nagenda ne baministers 7. Okay. Nayina ow'ebyobulamu, nayina ow'ebyamazzi, nayina mukulu Norbert Mao, nayina Jeje, of course oyo alina okugenda, nayina deputy we Lumumba Samutwala na Samwa. Okay. Teyagenda. Kale n'abalala baminisita baali 7, aba permanent secretaries 2, twagezaako okutwiminga ennamba. Okay. Luli twatwalanga bangi nga twagala enkiiko zonna tuzibeeremu. Zonna omanyi wabeerayo side events impitirivu. Ate bw'oba tugenze mu UN oluusi oyinza obutafuna bagaba buyambi. So twagenda n'ebitongole byokka bye tumanyi nti biyinza okutuconnectinga ne tufuna obuyambi. And so twagenda abantu 21 ffenna wamu. Kale abalala twabasanga ku embassy bana Adonia yebale ne banne bakulira nitubeera 3. Okay. Kati netwegabanyamu nakola olukiiko nga twakatuuka twegabanyamu Ministry ya Health twagala tetulina kusubwa kubeera mu lukiiko olwa Gavi UNICEF
tulina okubeera mu World Bank, tulina okubeera mu nkiiko za IMF, tulina okubeera mu nkiiko za World Health Organization. Ezo nga tulina okuba nga tulina era permanent secretary wa ministry ya health yaliyo n'owa ministry ya mazzi. Ennaku zino boogera ku climate financing, boogera ku sente ezigabibwa so ffe twayegabanyamu tulaba nga tutwala abantu tetugeza kusuwa nkiiko zetulinamu ez'enkizo ekikola bulungi. Era njagala okutegeeza nti Uganda erimu ku nsi zibayimukira nga mumaze okuwa statement. Wasinkana abakulu ab'enjawulo omuli ne Ssaabawandiisi mu kitongole ky'amawanga amagatte Antonio mwalimu president wa Mauritius n'abalala. Tukiri watujiddeyo nga Uganda kakati waliwo kye bayita okufumba, waliwo kye bayita okuteekateeka. Ekisooka bwe nagenda n'ekiwandiiko ky'omukama wange owekitiibwa president, era njagala omusiima kubanga message gye nawa kulwa amawanga 135 agali mu mukago ogwa group ya 77 and China, abantu bayimukanga mazo kyogera oteeka okuba wabiraba ku TV na wayo message oba ekiwandiiko kyeyampa n'enkisoma kubanga okimanyi nti ffe tukulira Naamu ne G77 ekya Naamu abantu bakuba engalo ne zibula okubaabika. Kakati ate n'ekiwandiiko ekya Uganda ng'eggwanga nawayo ebiwandiiko 3. So bwe tumala ekyo ne tuba na zino enkiiko z'ogambye ez'enjawulo. So mu General Assembly Uganda yayogera ku bintu nga saba kwogera ku byava eri ku bintu bingi naye njagala kuba wako highlight. Nja kwogera ku bya Uganda byokka ebya group G77 and China obudde buyinza okukya kubanga bingi. Twayogera ku butebenkevu, peace and security, kubanga nga toyina butebenkevu ne bakuwana batya tosobola kulaakulana. Uganda ebaddemu ku nsi ensaale okuyambako ne bannaffe abatuliraanye kyosagala kyogerera. So President Museveni yategeera nti peace and security oba obutebenkevu yentobo ey'enkulaakulana. So netwogera tubawo ekiwandiiko nga tugamba international community oba abantu bano abagaba obuyambi amawanga agakulaakulanye gabadde galina frameworks oba enteekateeka nga tezituganya kukulaakulana. Owulira kye bayita conditionalities. So nasoma ekiwandiiko ekyo abantu bonna ne bagamba kyekyo naye nga sinze nakiwandiika. Muzeeyi yakyewandiikira owulidde era nanga soma kino kubanga yabiruddemu. Ne twogera ku ngeri butya ensi gye yinza okumalawo obutakkaanya. Olaba ebiri Israeli, ebiri Irani, tosobola kulaakulana ng'oli mu mbeera ezo. Abaana n'abakyala be basinga okubonaabona. And so twagamba nti ensi zifune engeri gye ziteesa abantu baleme kufa naddala abatalina mwasirizi bakateyamba n'abalala. Ne tugamba nti waliwo engeri ensi gye zireeseemu okuvuganya okutalina gye kututwala. Oba onteekedde kyentegeeza okuvuganya okutalina gye kututwala. Kakati ne tugamba UN Security Council ebeereko ebifo eby'Abafirika nga biri permanent. Kituyambe bwe babanga bali eyo mu kuvuganya naffe tubeereyo tulina atwogerera ate nga birina veto powers. Simanyi bwe nkyogera ekyo obuyinza nga tebasalawo nga tebaliiwo. Ate tubeere ne temporary seats 2 ekyo abantu bakikubira mu ngalo ne zibula okubaabika. Ne tugamba nti buli muntu mu nsi yonna azaalibwa n'akula n'abeera muntu aweebwa omukisa okukulaakulana. Mu SDGs Sustainable Development Goals tukiyita leaving no one behind.
leaving no country behind. Tewali no mwasigali. Tuberenga tusobola okubeera nga tugabana ku bukugu, tugabana ku ICT nchite ntia. Technology nawo chongede mujwera. Nawo chongede mujwera. Technology. Yes. So tuberenga tuina access. Obanga tuina tufuna nafwe tuweula kuba na America yeula. Naye bebeula sente zino zibaita concessional. Okay. Nga loan netugamba loan ziberenga teziriko magoba. Okozese oseyo. Nga America bwezikola n'ensi endala zonna Germany ne walala. Netugamba nti twagala okuteekawo enkola etuyamba okulaba nga tufuna enkulaakulana ey'omugundu. Naddala the 17 obanjite mabago 17 SDGs 17 SDGs. Okay. Omuli nti tetwagala abantu kubanga tebalina mmere. Tetwagala abantu baberenga baavu. Tetwagala abantu bafune access to education. Ebintu bwe bityo. Okay. Omuntu afune kibaita human rights ngosobola dembeli nga naye aliyewulira. Era kino kibeewo nga-2023 tikinakola ki? Tezinatuuka. Ne tusaba abantu bano kampuni ezijja okutwa kati ngeze mwanyi kanjogere ku mwanyi kuba mbadde nkirimu nnyo. Olabe mwanyi geze linnya bbeeyi. Tukikoleredde. Okay. President akikoleredde. Abantu bwe twava mu kitongole kiri ekyali kitusiba nga kigereka emisolo kigereka bbeeyi z'emmwanyi awo ne bayomba. Naye bwe twakivaamu ebbeeyi neekola ki? Nepaala. N'erinnya. Naye nga bwe twali tunakivaamu ng'abantu babula kutulyamu maaso. Kati ebitongole ebyo ebisuubula emmwanyi wano nga Lavasa nga Labaso gimanyi ya Italy. Nga eri nayo ya Italy. Amawanga amanene. Italy etundu 6 ku buli 100 emmwanyi zesuubula ezijja wano. Italy. Yes. Chovula bekitu Italy njigenzeemu nnyo. Now bwe mba musuubudde emmwanyi wano $3 oba $, ennaku zino tuli ndoza basuubula $5 nazo teziwera ziringa 3 kitundu. Kati $3 ozijje ku mulimi ogenze gotunze $10 ameka? 3. Tugamba $30 neno jozi suubudde baako kyoweerezaayo. Okay. Ku magoba ago. Oh. Mungeri y'obuyambi. Akiri mungeri y'obuyambi. Bwe nakyogera abantu ne bakuba mu ngalo. Ate ntugamba emmwanyi zino leka tuzigattireko omutindo wano gye ziva. Okay. Kituyambe okufuna emirimu okulaba n'abaana baffe. Kakati bwe nalindi eyo nagenda mu bitongole ebyenjawulo. Sabiso kwatire mu katono nnyo tumulemuko tukomewo omulundi gumu. 89.2 FM. Nga guva mu ttondo lya Africa, nga guwooma okusinga ekintu ekirala kyonna, ng'ettondo lyagwo liwoomera ddala era nga lirimu n'eddekende, empooma ey'obutonde. Weetaaga ekibala ekya ddala, nywa Teju Juice. Mubisi gwa butonde era nga gukoleddwa okuva mu bibala ebya wano. Weefunire Teju kati okuva mu supermarkets n'amaduuka gonna mu Uganda. Omubisi gwa Teju gukolebwa aba Salt Fruits Limited nga bakola omubisi ogwa bulijjo ssaako n'ogwo omukwafu. Teju ekibala kyennyini. Oli ku Manduso. Ana. Okay. Ampuliriza Emanduso kwoli tuzeeyo mu studios Capex Nsubuga gyali ate wano abakulu ndinabo bangi ne Chief Mwami Alex Nsubuga tuli naye yakulembedde mu tiimu aba digital webali n'abalala nga tuli wa mama Saba Minister tuli ku mwanyi wetubadde nti ye mugenzi kugamba nti emmwanyi eya Uganda eri ku mutindo gwa waggulu. Okay. Yadde twetaaga okuterezaamu kujongera ku mutindo wano. Mutindo naye mu ngeri gye tugikwatamu. Okay. Okuginoga n'onoga ezengedde zibenga zizitowa. Okutuyambako obutazaanika mu mayinja ne mu ttaka. Okutuyambako okulaba nga naffe tugezaako okulaba nga abagenda okuteekako omutindo bajja. Okay.
kakati owambuuziza ekibuuzo nti wasisinkana secretary general wa UN omukulu Guterres. President yaŋŋamba ŋŋendeyo. Okay. Yali yamaze dde okwogera naye. So namutwalira ekiwandiiko kya president. President ekiwandiiko kye yampa nga kirimu amatu abiri. Ettu erisooka nga twagala okumusiima. Yajja wano mu January jjukira. Mu tabamiruka gye twalina ey'amawanga agaali wano 135. Ekyokubiri ng'ayagala mutegeeze nti ababundabunda bayeeyongera mu ggwanga mu bimanyi conflicts ezituliraanye. Kati Uganda erina ababundabunda 1,600,000. Naye abagabi b'obuyambi abatuyambako bulijjo obuyambi bwakendeera okuva lwajja olutalo lwa Iran manya lwagundi olwa bagita ensi erwana ne Russia. Okay, Ukraine ne Russia. Kati nampa ekiwandiiko ekyo nange mwennyini nali nsobola kiwandika kwa bigwa wange. So n'okulaba era Guterres n'atusuubiza nti agenda kulaba mu lukiiko lusooka kubanga yaliko omu akiikira UNHCR era ng'akolagana ne Uganda. Ekyokubiri nga twagala okulaba butya bwe tukola interconnectivity eya railway okulaba nga tuyunga Kenya ne Uganda n'amawanga agatuliraanye n'enguudo. Ekirala ng'ayagala tulabe butya bwe tuyamba akatale akawamu aka Africa. Okay. Aka Africa tulina kye bayita Free Africa Trade Zone, Africa Free Trade Area. Okulaba akatale ako nga kafuna amaanyi naddala mu mawanga agatuliraanye n'akakomesa tufune bwe tutunda ebintu. Bannayuganda bajja kunzikiriza nti kati wane egundi wano e Rwanda wane Congo amata ge banywa gava Denmark. Ate nga fu wana amata gaffe gali ku layisi. Okay. Naye tewali luguudo entambula tukaluubirira ate bw'ogamba ogayisa ku nnyonyi gagendayo nga gali bbeeyi ya waggulu nnyo. Okay. Olw'entambula gali olw'entambula and so twagala connectinga byonna nabimugamba and he was very appreciative. Okay. Kati mu balala be nasisinkana waliwo His Excellency Mr. Musa Faki, chairperson wa African Union Commission. Nga njogera kutabamiruka egenda okubeera wane Kampala mu January nga 11 kwa walimu obutakkaanya. Waliwo abaali basika amawanga sijja gwogera nga basika baagala kulemesa tabamiruka eno. Manyi bwe tufuna tabamiruka tulina engeri gye tufunamu amawoteeri owemmere agitunda tolaba ngo bagiguze naye osanga nga gwe bajja abantu bangi tusuubira abantu nga 3,000 ku luno olukiiko era n'ateekamu stamp n'agamba lulina okubeera mu Uganda kuba twali tukyalina competition. Kakati ate era mu mwezi ogwokuna tujja kuba n'olukiiko olulala. Baali bayomba ti Uganda lwaki etwala 2 ni ono n'akoona mu stamp n'agamba nti kakati oba mwagala oba mufa mukole ki mufe. Naye nga Uganda ejja kuzihostinga zombi kubanga twakola bulungi luli. Okay. Bwe bajja wano wooteri zaffe zifuna abantu abazisulamu. Kakati mu General Assembly nasisinkana omulala president wa General Assembly wa Mauritius naye wamusinkana. Sokoleke njogere ku banene wa Mauritius naye nja muddako. Okay. Nasisinkana kale nga bw'omugambye naye kasooke male president wa UN. President wa UN bamuyita Mr. Philemon Young. Naye namusinkana muntu ku muntu. Era nayo president yali awandise ekiwandiiko ekimuyozaayoza kubanga bakamulonda. Nenkimuwa era ne muweereza obubaka okuva e Uganda naye mwennyini yali yajjako dda wano. Okay. Kubanga yaliko ambassador naye twalina olukiiko tabamiruka era nga mukwano gwa muzeeyi omanyi wa Africa musajja wa Cameroon. Yes, ate Cameroon ewanye ekitiibwa Uganda. Kati ye president wa 79th UN General Assembly. Era twayogera ku bintu bingi nnyo naddala ku lukiiko lwaffe amanyi ku mawanga ge tukulira ga NAM ne G77
n'okwogera ku butya bwe tugenda okuyambako amawanga ga Africa okubanga gasobola okunavigatinga naddala mu bigwa tebiraze. Twayogera nnyo okusinga, twayogera nnyo ku environment n'engeri environment kati nga bwolaba wona amataba gatwala gundi dino olutindo lubadde oyogera Kaluma ano Katonga twayiwula sente okukola Katonga tubadde tunaba nalufunamu bulungi lukoze eki lugenze kakati ng'ate ffe Uganda tetukola kyamaanyi nnyo okuleeta emissions ezireeta obutonde okubanga butabuka. So ne bagamba nti kakati gana amawanga twateesa nga tunagenda na impact of the future eno meeting nagiina nga tunanagenda mu presentation n'agamba naye n'ateekamu amagezi bw'oba ogenza oyogere kino okikkaatirize. And so president wa UN twali naye era n'asuubiza okujja wano mu mwezi ogwokuna era ne twogera butya amawanga ga Africa luganaakulaakulana oba ensi yonna kwane yadde tuli mu Africa naye waliwo neyo mu Asia ojuzi nali Tonga ate bo bali bubi nnyo n'okukola ki okutusinga era ne musaba ajje abeere mu nkiiko zaffe olwa UNECA naluli lwe tugenda okubaako nalumu gwokuna. Kati bilateral endala gye nalina nasinkana president wa Mauritius oyo yanoonya ng'ayagala afuna omukisa n'essimu ya president nenjimuwa ekirala nga naye balina abeesimbyeko eyo bulimu obululu buno kati nabo baagala kubeera ba chairperson omanyi Faki agenda kumaliriza ekisanja kye ekya African Union Commission kati nga nabo baagala balina candidate nga baagala banoonya buwagizi mbawagire nga bandabye nga vote ate nga naffe tulina abaffe babiri nange ne mugamba tusaba buwagizi ate n'okulaba nga tufuna omukwano kuba Mauritius eri wano nga wakava Kenya yes bakuzi nabo bakula nga ffe bwe tukula naye akatali balina bye batayina era nembyogerako naffe tulina bye batayina tulina bye batayina naffe bye tutayina ne tufuna okuteesa okwokusubulagana. Omulala ekira benasisinkana bantu bangi nnyo bayirawe nasisinkana omukulu His Excellency Sheikh Shabut bin Nayan Ali Nayan oyo Minister of State wa Foreign Affairs wa UAE United Arab Emirates. So namusisinkana nemuwe ekiwandiiko kya muze ekiyampa nange nenjogerirako ebyange kubanga mungabe mumanye Buwarabu kati tulinayo abaana baffe abakolayo ate ababonaabonerayo ekyo netutya omukago kandi tile nemugaa nti nedda bantu baffe babonaabonera ewammwe naye n'agamba nti amazima tetukigenderera ebimu tuba tetubimanyi abaana bammwe abamu bebba ne bayingira ne bajja ne visa ya myezi 2-3 nga tebamanyi na gye bagenda kukola okutuuka awo nga takyalina waakola ki waabeera so kati abo etteeka lyewaabwe teriribakkiriza ne ba outliving their visa ne mugamba nti baba bamaze bwe muba mubalabye bwe muti mutuyambe nga luli bwe mwatuyamba bakomewo era nakkiriza naga abaana batulinayo abaana nga 13 mu UAE abali yababonaabona figure yali agiina ne mugamba nti nendekayo Minister wa Gender, Labour and Social Development bakwataganye kuba nali nziruka ate okugenda okusinkana omukulu omulala waliyo olukiiko lwa ECAM nalwo olukiiko lunene naye bano twateesa okulaba nga tukwanaganya mu nsubulagana kubanga abawalabu tebalina mmere akatale k'obuwalabu singa tukakwata ne tukanyweza nga tutundayo emmere tewali kye twetaaga walala kuba bwe tufuna UAE United Arab Emirates tuba tumaze kubanga amawanga agabaliraanye abawalabu abalala bajjaawo emmere so twagambe tugenda kukola endagaano ey'okusubulagana ekyo nakimaze ne president nkimunnyonnyodde n'agamba kituufu kwa yangaye nti abaakola endagaano ne Kenya naye ate Kenya amata bagajja wano oba okitegedde n'ebirala so trade agreement
tujja gikola ekirala si byadda naleseyo minister nga maliriza kasita cabinet yenekiisa nga fe tusayininga okay kakati n'atusuubiza nti baagala ttaka abatuzimbira eddwaliro eddwaliro eriri ku standard y'ensi yonna basanga babakikola ng'ate tebanakitugamba so nakyo endagaano eyo nalekayo minister wa health alabe ng'akitwala mu maaso kati nze ndiwo nga kayungirizi bwemala gwekwata kino era jena chenyi ndowooza yakomyewo leero twamulekayo kakati waliwo omukyala bamuyita Auna Aziokonwa yakolako wano nga akiikira UNDP naye kati baamukuza ali ku level ya regional director wa Africa twale byenkulakulana yes United Nations Development Program kakati omukyalo ono namusisinkana nga nyina ensonga nga 3 esooka ya UNDP yetu supportinga mu office yange okufuna ba technical staff ekyokubiri ye supportinga SDG secretariat atenge ekisanja kyali kiweddeko kakati okumukwanaganya ekisanja bakyongere wakiri omwaka nga naffe bwe tweteekateeka be batuyambako ne technical assistance okubanga tulabanga abantu baffe enkulaakulana bagibala kyovula baluli UNDP yalangirira nti Uganda yegenda mu middle income status ekitongole kino bagenda mu middle income status ahuna jali yes kati naye ne musaba okujja mu Uganda nga tugenda kukyaza amawanga ga Africa gonna mu mwezi ogwo January n'ogwokuna waliwo olukiiko tabamiruko lwakolebwa abavubuka ba Uganda mwana wetu abaana baffe bakola side event nekwata kati UNDP yalimu African Union yalimu UN representation nayo yali nungi amawanga agakula nabo ne bajja ba president ba twainanga 2-3 ne tubanga twali commission ya New York olukiiko lwakolebwa abaana ba wano naye ne luba lwa Africa ne luba lwa UN so twina bitwabaga abavubuka nga balina bye basaba mu UN emirimu okubanga tebatulugunyizibwa okubawa omukisa nabo ne bafugako ebyo bityo obimanye byabavubuka nasisinkanako ne abakulu ono bamuyita Professor Sachs namusinkana ogwasooka lulina agenda mu UN nenziramu ne musinkana na luno Professor Sachs n'atufunira ebitongole ebyagala okutuyambako okulaba nga twongera mu kusente mu Ministry of Education ebitongole ebyo ebimu nga bya Turkey ebimu bya China nga banki ezo zigaba sente eziri concessional kitegeeza esente zitaliko magoba ag'amaanyi natenga ga myaka mingi musasula myaka 5-6 so ne tuteesa nakyo ne tukikutula eyo nendekayo chairperson wa Professor Pamela nimuga kutula ekyo report nagindeetera nagenda nenzigulawo nendekanga bali bonna Ministry ya Health ogiraba tukyalina okuzimba amalwaliro tukyalina okuzimba health centers tukyalina bingi so naye nembaleka yaba health okulaba nga bakutula ekyo so kati ekisembayo twagenda mu Global Women Conference nga tunatuka ku Global Women Conference mbadde ndeese njagala kulaga njagala kundaga ngule bagitangule oba kirabo ngule ngule nga tunaba kutuuka eyo kuliko n'olukiiko lwatula ku Uganda House mwalimu n'abantu ab'enjawulo omwali Dr. Raymond Gelpin Chief Economist for Africa wansi wa UNDP omwami nalina kyeyayogerako naga nti ensi za Africa zirowooze nnyo ku mabanja gezeewola ne kosti y'amabanja gano bayogera ebigambo ebyo bwe natunuddeko ku byawano Uganda tubanjibwa trillions ziri mu 9.6 naye tefutiri bulungi nnyo okusinziira ku mawanga amalala nti bw'ozibala n'ozza ku bugagga bw'ensi
tulina obubumbi bwa $5 nga zino zitulya ebbanja litulya ebitundu 52 ku buli 100 nenga nti abakulembeze ebigambo bya Raymond abawono sikikulira kubirobozaako ebigambo bya Raymond nali nabyogera wawulidde mu bbago lya president liyampa nga kyalimu njagala obeere wa mazima okwewula kwaffe tekusuukangako bitundu 46 kumbalirira yes tekisukangako kakati oyo agenda obyogera yali abigamba amawanga malala sifefeka of course amawanga agasinga geewola na America yeewola ne China yeewola tewali ggwanga liteewola naye waliwo percentage joyina obutasukka 50 okay percent fete tulisukangako kibale baba gamba nti amawanga galina okubeera n'amabanja nga gali sustainable owulira amawanga amalala sajja googerako naye nga Africa wano ng'ate abantu bagabalanga agakuzi naye nga baagala kuwamba ebintu byabwe mabanja gabali mu bulago ng'obalabanga abatambudde balina railway balina naye nga babikola mu mabanja ku speed eyayiriiri amabanja ne gabashootingako ne bagenda above 50 balinga mu 6 tebakyasobola kuddamu kwewola so ffe tuli bulungi ffe tuli bubi tulina omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni ebyo tabikkiriza kati waliwo ebbanja nga lyebadde baagala okwewola ennaku ezo nze mwana wa tutaalira babwe nti ate kuva mu World Bank ebbanja eryo nga lya ministry ya local government kayipu ojjukire kye bayitanga kayipu muzeeyi yaga nti lino nedda mulireke lino ndiganye oba ntegedde so tulina omukisa nti tulina president alabe wala Uganda debt yaffe gye tulina eri sustainable tusobola bulungi okusasula okusinziira ku sente ze tulina naye ate oluusi ekibi nti ensimbi ezeewolwa ate ffe kyolina okumanya nti eggwanga lino nabadde nva mu lukiiko lwa byabugagga bwa ttaka ebyobugagga bwaffe obw'ettaka biri intact president yagaana okutwala ebyobugagga bwaffe nga tetugasseeko mutindo kati kampuni eziri muno mu Uganda ezizze okugatta omutindo ku byobugagga nyingi ate jjukira tugenda n'okusima amafuta kibbanja lye tulina liyalirira isoboka naye kizibu nti ezeewolebwa ate tubiwulira nnyo kumpi mu buli kitongole zikubwamu engalo n'ababbi basusa obungi amazima gali nze ndowooza yensonga lwaki ndi supposed kuba kalabalaba abaana baffe tekiva mu gavumenti engeri gye mukuzaamu abaana mu maka engeri gy'okuzaamu omwana wo mu maka bw'afuna omulimu kubanga bano abaana ababikola baffe amazima ko akazibu mwekali naye nga tukamazeewo tutya kazibu kubanga singa si kizibu kinene singa tetutolaba yadde oluguudo nga zonna bagabanangabane singa tulaba ddwaliro singa tulaba ddagala so kizibu weekiri naye nga tugezaako okulaba nga tukinogera eddagala maybe tujja kirinnya ku nfeete with time naye nga twagala obuwagizi bwa buli muntu okulwanyisa obuli bw'enguzi si mulimo gwa gavumenti yokka nammwe abantu ba bulijjo mwino tuyamba ekisooka abaana okubakuza nga balimu omwoyo gw'eggwanga ekyokubiri okulaba nga abaana tubakuza balimu eddiini ekyokusatu abaana okubakuza nga balimu omutima ogw'okuswalako a sense of shame waliwo abataswalirako ddala naye nga gavumenti etaddewo amakubo nze kyeva nkugamba nti eno gavumenti nze nali nga sinayingira munda muli ng'ebimu sibimanyi ago mazima nentegeera nti gavumenti etaddewo amakubo gonna ebitongole byowulira IGG ebitongole nga byowulira kino kyaisoke kyakulira State House Anti-Corruption Unit ebitongole ebyo bituyambye nnyo na bino bemuwulira nti ebuli bw'enguzi singa temubulaba kuba abangamba nti ate emabega bwali bubi nnyo naye kakati obulaba olw'okuba ebitongole bye bibwogera bibalabisa ne parliament ogiwulira nti etuyambako naye tetuyamba basoma lipooti eza auditor general ayateekebwako president and so tusaba buli muntu alime olubimbi lwe nze prime minister amaaso ntaddeyo naye sisobola kumanya kiri kya namukaaka
muzeeyi yaweereza ssente za PDM sisobola kumanya kiri kyankwanzi sisobola kukimanya okujjako abaana baffe abali eyo ate nammwe abantu ba bulijjo nga mutaddemu ku maaso batuga nti ababbi bakwatiddwa akabamu naye nti ate bakwata bukejje empuuta ennene ziriyo zidigida bwe byogerwa nawo ne politics mweri bali bagezaako okufunza naye nze nga bwe ndaba bwetunuulira ekiri mu opposition nakyo kirya kisa kikola ki kinegula kitya kyolina okumanya nti mu nsi muno buli muntu alina weakness kituufu oba si kituufu ekyo kituufu buli omu alina obunafu bwe ebiri mu opposition obiwulira saagala obeere nga ogamba nti tobisomangako sijja bigendamu nnyo obusiku mulimu gwa kubalabirira naye nga nayo tibiri bulungi kyovudde olaba ŋŋamba nti abaana baffe ku baana ab'opposition baana baani baffe tutandike kati nga amawanga nga China omwana bamujja buto tokola kino naffe tugezaako naye nga tulina okwongeramu ampuliriza njagala okukujjukiza nti tukyali Makerere Kavule ne Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja tutunulira entambuza y'emirimu mu ofiisi n'ebiringa ebyo naye nga tukyagenda mu maaso okutuuka ku ssaawa 3 njagala kuwumuzaamu katono nga nkujjukiza nti omwaka guno eddwaliro ly'e Lubaga lijjaguza emyaka 125 egy'obuweereza eri abantu n'obujjanjabi bwesigwa tukwaniriza okutwegattako ku kyeggulo kyaffe ekyokukuŋŋaanya ssente nga 17 omwezi guno gwennyini ogw'ekumi okutandika ssaawa 9 ez'olweggulo ku Popopo Memorial Hotel wano e Lubaga. Omutwe gw'ekiggulo kino omukulu ogw'okufaayo okujjanjaba n'okutendekebwa Lubaga nga tuli wamu tuluubirira okukuŋŋaanya obuwumbi 2 obw'ensimbi okwongera ku mutindo gw'ekyuma ekya CT scan ey'eddwaliro okukakasa nti tubatuusako obujjanjabi bw'omutindo ddala ate ku mirembe gyonna egijja. Weefunire ekifo leero emmeeza y'abanene nga Ssaabaminisita ono ya miliyoni 3 zokka bwe ziti ate omuntu Ssekinnoomu mitwalo 30 ayagala okubuukinga akuba ku nooti 7 nooti 5 57 51 3 oba nooti 78 35 91 6 beera omu ku mukulu gwaffe tutereeze ebyobulamu nga tukwatira mu nsengeka eyo. Nkujjukiza Honest Estates Developers Limited basaba okudde estate zaabwe balina empya 3 Gayaza Kiwenda phase 5 Mabombo phase 6 ne 7 Kachiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estate zaabwe nkadde omuli Hoima Road kure Hoima balina Yunasa na Ujuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguluka phase 1 and 2 Wakisoka Sengeje Kachiri Simba Mannyo Kulwentebe balinayo nakawuka 0 phase 4 ne Salutaba Expressway songa balina estates ye Namugongo omuli Namugongo Sonde ni Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze enguudo nnungi ate kyapa kiri mu ngalo nga bakikwerawo emiwendo gyabwe mirungi ddala era bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers bali ku Martin Road okulira Nagakanda roundabout ku Mankeshwa Building omwaliriro ogusooka. Weesige Honest Estates Developers ku lw'obuweereza obw'amazima obakubira ku ssimu ne mwogera ku nooti 772 57 28 73 oba nooti 7 nooti emu 57 28 73 nga tujaguza emyaka 50 I&M Bank twanjudde enkola za tekinologiya ez'enjawulo okukusobozesa gwe kasitoma waffe okweyagayirira n'okunyumirwa empeereza yaffe. Bakasitoma baffe bonna bakozesa Mastercard bafuna ennyongeza zino wammanga enshiwa y'obwereere nga bagenda ebweru w'eggwanga naddala nga batambulira ku visa ya Shingen okusalirwako ku tiketi z'ennyonyi n'okukozesa ebisenge bituulwamu ku bisaawe by'ennyonyi eby'enjawulo okusalirwako ku woteeri nga Serena Group okusalirwako ebitundu 25 ku buli 100 buli lw'ogula ebintu ku Jumia Skale esasuliddwako ebitundu 75 ku buli 100 ku matendekero ga Unicafu gonna. Bakasitoma baffe tubaaniriza okukozesa ekyuma kyaffe ekya Dictopod kisangibwa ku Kingdom Kampala kino nno kikusobozesa okutereka ssente okutuuka ku kawumbi kalamba essaawa yonna buli lunaku ng'okozesa ATM kadio nga gw'otereka nsimbi. I&M Bank on your side. Banka ya I&M erungamizibwa ekitongole kya Bank of Uganda sente z'abakasitoma zirabirwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde bubeera 10. Kankujjukize lumu ne bakasitoma baffe mwe n'abalungi tubeebaza okuwagira Maria's Cargo ebbanga lino lyonna ate naawe omupya tukugamba nti
tweyune ku lw'obusuubuzi obulungi, tweyune obusuubuzi bwaffe nga temuliimu nkenyera. Tubategeeza nti wavuddewo ku Jumba Arcade, tuli ku Sasa Plaza level 5 room WB mu Kikuubaawo, teweerabira Sasa Plaza level 5 room WB. Kubira Maria direct ku simu eri plus 86 13 92 21 notinya 87. Tukugulira ebintu ne tukikutusa wooli tukono ne China ku kisaawe ne tukulambuza Maria's Cargo tumutambuza okumalina ku 16 okuva China okutuuka Mombasa, ate okuva Mombasa okutuuka Kampala zibere na kusatu zokka. Bakubirika aba Maria ku simu ye Uganda eri noti 759 82 6 72 noti 759 82 6 72. Tuve mbyo kwekubagiza tambuze ebyamaguzi byo ne Maria's Cargo. Mbwe tuddayo ewa Saba Minister edakiika ziri 24 ezibulayo kuingira essaawa 3 ez'ekiro kya leero. Saba Minister watandika obuweereza nga bangi no bakunyoma, bangi baliwo kunyoma, naye twalabye mu lukiiko olwa Global Power Women Conference 2024 olwabadde New York ng'ovuddeyo n'engule, bangi beebuuza ngule kikaaki abaluriza ba CBS ye abaffe olutuula luno olukiiko lwa Global Power Women Conference lukiiko kyolo. Kakati bampitanga nze. Okay. I was invited in my capacity as Prime Minister of Uganda. That invitation abadde ogenze ansonyiwe olabye jingo bampitanga nze era mu kumpita ne bangamba basaba mbeka akagambo keynote speaker. Okay. Kyenjogera ate ne bantegeeza nti bannonda okuba omu ku bakulembeze abakoze obulungi mu nsi yonna. Okay. Ne mbyogera mu cabinet ne mu parliament nakyogerako jjukira. Kale Global Power Conference, Global Women Conference. Lukiiko lutabamiruka lubeerayo buli mwaka mu UN. Waliwo kye bayita UN Women. Abakyala bonna abakulembeze mu nsi yonna. Okay. Babeera n'enkiiko ezo naye bagaba ebirabo. Guno gwe gubadde ogwokubiri oluvannyuma lw'emyaka 10. Buli myaka 10 banoonya abakyala be bagabira. Be basiima. Okay. Bakuwa just kirabo bwekirabo. Ejjinja ery'omuwendo. Yes. Kakati abakyala bano tuli 10. Okay. Abakyala bano amannya gaabwe nja kusaba abaana babampe. Mukulu Nicholas. Naye nga abamu ba first ladies. Okay. Abo bali bakabakulembeze b'ensi. Yes. Waliwo ba minister ba health babiri. Nange mwini prime minister omubwati. Okay. Waliwo n'omukyala wano mu Uganda akola ne CAA. Kitongole ky'ebyennyonyi. Wano mu Uganda naye baamuwa. Omu yali minister eyo Sierra Leone eyo. So basobola okubawa amannya ago. Okay. Ne mugalaba. Kakati kine batulondoola mu nkola ya emirimu. Enkola gye tukolamu emirimu. Noze yamajegere yabanyumira. Ze nkolerawo. Okay. Kakati conference eno bwetuula tabamiruka. Bakazi bangi nemba wa keynote address gye baali bansaba nasinga kuteeka essira kusomesa mwana wa buwala. Ekyokubiri nenteeka essira ku bakulembeze ababafunye omukisa nga bakyala okubanga tebanyigiriza bannaabwe abajja oba kiyite bujja. Okay, tebabakwatirwa bujja. Omanyi omulaba omuntu nga najja waabeere w'amaanyi. Abamu babakuba enkokola dde wansi. So nembagamba nti abakyala abafunye omukisa okuweereza, nayogera ku ba Uganda, basobodde okuweereza ate n'ensi n'esiima. Okay. Enkulaakulana mu nsi yonna esobola okubeerawo ng'omukyala n'omusajja bonna bateekamu amaanyi nga bakola. Bakwatagana. Ekirala nze nembagamba nti nze simaanyi gange kubeera prime minister. Nawe kanti kugambe bannonda bulunzi. Okay.
appointment. So nengamba nti ffe mu Uganda tulina omukisa. Omanyi ba prime minister amawanga abalala bavuganya kalulu. Okay. Naye ffe wano bakulonda. So nembaganze president yannonda. Ate tasookedde kunze mu bakyala. Nembajjukiza twalina kaziwe. Nembajjukiza abakyala babaddewo. Abamaanyi abakadde abavuddewo Janet Mukwaya. Abakyala abo babadde b'amaanyi. Tubadde tulina abakyala nga Wabudeya bangi babaddewo ffe byenjawulo abadde omukisa. Ate ne bakola bulungi ne bamala emirimu gyabwe abamu. Okay. And so nimbagamba abakazi abo bonna babaddeyo. Lwaki nze gwe muwadde? Nange ne mbabuuza. Lwaki nze gwe muwadde nza yakamalako ebbanga ettono? Naye ne mbagamba nze nsiima pulezidenti nammwe kankibagambe. Kubanga bwe yannonda abamu bansoomooza. Bingi byayogera. Bampisaamu amaaso. Naye nze nenkola ng'ebyange bwe mbiraba. Era nja kusigala nga nkola. Kubanga ntya nnyo okuswaza abakyala. Ntya nnyo okuswaza maama wange. Ntya nnyo okuswaza pulezidenti ku kitiibwa kyatuwadde. And so ntya nnyo okuswaza bannayuganda. Ate njagala nnyo okuyamba omuntu ali obubi, ali mu need. Kubanga nze nali bubi nnyo ate. Okay. Nze nakula nsiika akabalagala. Mutonzi waffe yasalawo. Kati bwe ndaba omuntu ng'ali mu mbeera ze nalimu manjagala nnyo okuyamba. So my sincere I sincerely wholeheartedly express my cause ndi mu Luzungu ate kati njagala okusiima nese kusiima yenna Mukama Katonda. Okay. Ekisooka okumpa omukisa kubanga bagamba Mukama Katonda yalonda nange nennondebwa mu kifo kyendimu. Ekyokubiri okumusiima obulamu kubanga okubikola abamu bali ku ddwaliro saawa zino. Abamu batufuddeko naye nze mbadde nkyali mulamu. Ekisembayo okusiima okitiibwa pulezidenti okumpa omukisa nja kubeera nga musiima obudde bwonna. Okay. Ne bwe naali badde manyi nnyo okukola era nga takuwadde omukisa ogenda tukolerawo. Yes. N'okusiimirako bakazi bannange bonna bakyala bannange. Ate n'okugamba nsiima kabineti kubanga tukola bulungi. Kabineti yaffe teriimu nkokola. Ne bwe temuli? Temuli nkokola zolabanga zezino kubanga tulina omutwe president. Ate nange nze n'enkokola ne simanyi ati oba onoozinkuba oba tonkubaza enkola byange. Kubanga bw'oba tobawadde budde era enkokola tebazikukuba. Nze sina budde. Okay. Nga bw'osanze wano mazeewo eddakiika mmeka ng'ozze. Mbadde naakava mu lukiiko. Kati omuntu ali bize bw'ati. Wali ku masimu okwate note. Ne kati obadde oziraba. Kati nze oba omala budde oyinza oba nkole ntya oba nkiyite ntya. Omala biseera nga sikireko nk'ebinyeebwa. Kuba n'ebibise ebirya. Kati nze sina budde. Okay. Ekirala. Engule wagiwadde president noganti you dedicate nze president ne cabinet. Amazima kubanga tukoze bulungi nga bwe nkugambye. Okay. Ekirala parliament ya Uganda. Ababaka abo tukwatagana. Jadde oluusi obuntu obutonotono bubaamu. Just politics. Ne bwe tuddamu nga gundi bwe yabagaye bwe tudda mu kantini tulya ffenna. Okay. Tulaba abasenyo nyaabo bwe tudda mu kantini tulya ku sowaani emu. Naye wano politics of course tuli banjawulo. Okay. Bali ba kibiina kirala nange ndi wakirala. Nze nwana kulaba ekyange nga kisigala mu buyinza. Nabo baagala tuveemu ate ffe tetwagala kuvaamu. Okay. Kakati awo njaga kusiima ofisi yange kubanga sikola nzekka nina permanent secretary nina abakozi ba government abantu beekakumiro otonerabiza abeekakumiro singa tebampeera tebalindali. Okay. Ate nsiime n'abakyala bannange mu Uganda yonna. Okay. Ne bannayuganda mumpadde by the way waliwo omwami eyagamba nti apparently Ugandans have accepted you. Ne mu ntandikwa Abannayuganda banwaniridde obalagako nedda bo babeerawo nga basiima ate nga bawagira buli okusanga gayongeramu saba minister wo ku ground. Ate nange nenyongeramu. Okay. So twalina ebintu bingi byesaagala kumalira budde naye omain kuba malira budde kyenjagala byonna bino nga tumaze obikola nga tumaze n'okwanaganya byonna bwe tudda mu meeting yaffe ffe delegates abavudde Uganda tutula tuga kino tukifunyemu. Okay.
kibuzo kiwasoose okumbuza nga nja kiddamu mu bino byonna byenjogedde olaba nga Uganda ejja kufunamu katuumulimu katono tukomeo tukimalirize. Ampuliriza Emmanuel Sokoli da tuzeyo ku mayengo ga Chabasa tugenze mu kitundu ekisembayo ne Saba Minister nagwe nti tuli Makerere Kavule ne Saba Minister Rubina Nabbanja nze Kalule Lameka nenjagala kujjukiza nti nkikakasa wali uliddeko ku kigambo insurance nayo kimanyi bulungi omanye bigaso bya insurance training college kutegeeza nti osobola okufuna obukugu mu kisawe kya insurance ng'ewandiisa amasomo gano wammanga certificate in insurance professional certificate of proficiency COP genda wewandiise kati otandika olugendo lwo mu kisawe kya insurance training college ly'ettendekero lyokka eryakakasibwa okusomesa amasomo ga insurance mu Uganda era nga balina n'amasomo aga insurance agali ku mutendero gw'ensi yonna okuwandiisa ku mutimbagano genda ku www.itc.sc.ug oba weereza email ku admissions@itc.sc.ug bakubire n'essimu eri noti nya emu musanvu 333 noti nya emu musanvu 333 insurance training college tukulembeza bukugu abakyogero products bakola bizigo ne sabuni byakyogero bajukiza abantu mwe nandi kyogero habo jelly ne kyogero habo soap bisangibwa maduka gonna ne supermarket wonna mu ggwanga ate ne mu kikubo mu Kampala bategeeza mwenna nti balina ebikabi bizigo ebyenjawulo ebiri ku katale kyogero habo jelly kyogero habo soap kyogero vitamin E pink ekizigo ne sabuni kyogero cocoa butter ekizigo ne sabuni kyogero aloe vera ekizigo ne sabuni balina ne kyogero non perfumed jelly kino kizigo kulaba batayagala buwoowo n'ebirala bingi kale nno genda ku dduuka lyonna erikuli okumpi genda mu supermarket genda mu kikubo ne ku motoka ezitambuza ebintu bino omuzadde bisibirira omwana okuma olususu lwe nga lulamu bulungi essimu kuba kubira abakyogero eri noti 754 55 72 3 oba noti 392 17 68 72 ne mu Uganda nkwanjulira Zaga Computers Uganda bakutusiriza computer ennungi mu buli kika wamu ne laptops CPU TVs printers na buli kalonda yenna agendera ku computer bakuguza abantu gumutuse kinomu ekitongole amakampani amasomero wamu n'abayizi mu bika byonna ebyo mutindo ogwa waggulu bakuwa ebintu bino tulina n'enkola eyokuwanyisa bw'oba olina kompyuta enkadde ogireeta nitwongerako akasente nitukukyusizamu n'otwala empya Zaga Computers Uganda basangibwa ku Kabaka Kintu House omwaliro ogusooka edduka number C03 opposite King Fahad Plaza ku Kampala Road esimu eri noti 7 noti 9 oba osobola okutufuna ku social media platforms ez'enjawulo ne ku website yaffe ya www.zagacomputers.com eddakiika tusigazayo ziri 7 ne bwe tuwumuliddemu mbozi z'ekibuuzo nti golaba tufunyemu nindaba nga tufunyemu kubanga endagano nyingi zisigadde nga zikolebwa n'ebirala bingi tulinda bibala kakati ebyo byetuludde nga tukola okay sawoka juzi nali Italy jukira mabegao wiki nga 2 emabega nali nga wiki 3 nali Italy mu kifuba kiyita Rimini tulina endagaanira ze twakola okay eggwanga lya Italy njagala okusiima abantu bonna babadde batuwuliriza okay nga tunaba kumaliriza Saba Minister katono engule tetunagibalaga engule soko gibalage mu kamera bano abali ku mikutu gya agisome bajaga nti bigawo eja social media eriko Global Power Women Awards New York 2024 Her Excellency Rubina Nabbanja Prime Minister of Uganda Global Inspirational Leadership GIL Award kakati kirabo kino oba kiri mu gundi kisimanyi nange bibakikolamu ejinje ly'omuwendo nange simanyi bibaki naye njagala okusiima Mukama Katonda okay okumpa nange nenfuna abasiima nze nkolanga bukozi okay kumbe waliyo abasiima bwaba waliyo abasiima neeyo nga waliwo abantu abakoze obulungi omusiimangako kizaamu amaanyi mpulira ng'oluviiri mweruli olidde oluvimbo president yansiimye nange nenga kale nakatutte mu cabinet okay
kakati kino kyekiraga abakyala bonna bakyala bannange nga bwe twasiimiddwa baabo waliko first lady wa Belize bamwita mukyala Rosana Maria Bricheho. It's I think a German name. Waliwo first lady wa Paraguay. Waliwo first lady wa Guyana. Waliwo first lady wa Cape Verde. N'omukyalo oyo gwena baga Deputy Director General wa Civil Aviation oyo wa Uganda bamwita Olive Birungi Rumonya. N'abalala agwamanya ge bampaddeko. And so okujjako ng'olina ekibuuzo ekyamangu ekitalekeka. Obudde buwedde tusigaze dakiika 5 naye nga tusibula batuuliriza. Tuli mu kaseera kukola nongosereza amateeka g'ebyokulonda wakiri katono nnyo. Gavumenti ereeta Minister Norbert Mao aleeta omuli n'enteekateeka nti okulonda omukulembeze gwanga kuve mu bantu abangi kuyingire parliament. Abamu bagamba ebisanja bikomewo, abalala ekomo ku myaka gidde n'ebiringe bino kale kukyo kunongosereza zino ezijja gwoziraba mu ngeri ki president okuva kakati njagala bana Uganda okubategeeza tewali nongosereza zijja mu parliament nga ziretebwa minister nga tezize mu cabinet. Ebiseera ebimu nze nti yalinga cabinet ate soosa mu myaka 3 n'emyezi 3 gye mmaze nakoosa cabinet emirundi ndowooza nga 6 gyokka. Tebanabireeta mu cabinet. Nze njagala abantu balime ate n'ekirala ze president gwe mmanyi ayagala popular vote. Kaluka bonna ayagala popular vote. Musajja akyalina amanyi ge. Sirowooza nti ayinza okukkiriza ebyo. Sirowooza simanyi Mao kiyagoberera okujjako akawo nga tebinajja mu cabinet. So abantu ba bulijjo njagala mubirabe ng'ekyapa tetunabiteesaako. Tujja biteesaako bitunaba tuteesezako era tubibaleetere. Akadde kaweddeyo nsaba tusibula batuulirize ne kati ozzaako kyengulu ogiwangudde myaka tugenda nzizaako mirimu watolooza nze ngenda kuzikiza ne samba 9. Samba 9. Yes. Kigambo tewali kuzikiza. Omanyi okuteeka ekigere ku muliro n'osamba nyigabonyizi. So amaanyi nkyagayina. Ate njagala nnyo okuweereza. Njagala bana Uganda okubasiima okutuwuliriza. Njagala okusiima Ssaabasajja okuteekawo eddoboozi lino. Nammwe okubasiima okujja ne mukkiriza. Oluusi nnemererwa okujja mu studio kubanga emirimu gyange nga bw'olabye kati singa nagambye okujja jjaamu mbadde njatuuka ssaawa 3. Yadde nyina wiiwiiyu tojjukira luli nalemwa ate nga ndi kakati basi na kyakikolera ofiisi njivaamu olusaawa 2 kati ate obudde obwo bwe bwajjaamu kino kyemwatandika okukola kyekyo kyennyini. Chifu ali wano okitegedde yange okwongera kubasiima okwerekeseza ne mujja wano. Ekisembayo njagala okusiima bana Uganda mwenna mwebale kuwagira NRM. Njagala okuyozaayoza ekitiibwa president okuweza emyaka 8. Njagala okusaasira omukulu Kintu Musoke okufiirwako maama waffe mukyala we. Gavumenti egenda mukwatirako kubanga kiri muteeka gavumenti omukwatirako as a former prime minister. Tukusaasidde nnyo n'abooluganda lwo bonna. Njagala abantu b'Kakumiro omanyire eri eno oluusi bagikwata. Njagala okubasiima okumpagiranga buli kaseera. Bantu bange mbaagala nnyo naye njagala ne bannayuganda bonna kuba kati ndi wa Uganda yonna naye nga abantu b'Kakumiro nja kuba nammwe kajja kuba kalanga ako nja kasasula asawa minisita mulamba nja kasasula kakalanga ngenda kuba nammwe ku Lwokutaano kubanga president antumye ngende emubende waliyo omukolo okugenda
okufumiitiriza n'okulaba obulwadde bw'emitima butya bwe tubukola ki bwe tubumalawo mu Uganda. Okay. Then nja kuvaawo nze ku Lwokutaano mbeera ekibijjo kugombolola tugenda kugulawo amazzi mukwano gwange bano ba packet baagakola bansabye ngende tugagulewo ate tuvaawo enkeera ku Lwomukaaga tujja kuba St Edwards Senior Secondary School ne Bishop ajja kubaayo n'abantu bangi nga tusabira abaana baffe abasiniye gye nasomeramu. Okay. Nasomera St Edwards Senior Secondary School. Somera ffe lya ba brothers. It's a branch of Kisubi, Kasasa, Agobwegatyo. Okay. Nange we nasomera senior 4 ne senior 6. Settinga 226. Baganti akadde kano katika kudda nyumba. Nze bwe mbeera. Okay. Nze siri wa kudda mu bantu kubanga nti kali akalo. Obera mu bantu. Nze mbeerayo. Nenga 226 okoma otodde. 226 hii ne sida. Abantu bange bebasalawo. Nze abantu bange bebasalawo sina sisobola kweteekayo nti kakati nzija ate ne Katonda. Tebana kusaba. Oyinza okuba nga weebalira nja kudda Katonda ng'abala birala. Okay. Omanyi obulamu. Naye nze manyi nti abantu bange bajja kusigala nga batuwagira. Bajja kusala. Nga tumaliriza akasemberero tugende mu mawulire Olivia Kwagala ali mu studio budde buno tugenda mu mefuga ga Uganda ngenda kuzo mwezi mwenda. Tugenda kolera Busia. Bubaka ki eri Bannayuganda? Bannayuganda okwefuga kikulu nnyo naye naawe mu makaago oyagala obere nga osobola okwefuga. Kye bayita economic empowerment, household income. Tutunuulira amaka gaffe twefumitirize kubanga Uganda embeera zonna ezikusobozesa okukola ezitaddewo. Okay. Omulamwa ogw'olunaku luno tugenda kufumitiriza butya bwe tumala abantu baffe tubajje mu bwavu. Wealth creation. Yensonga lwaki government etaddewo program nyingi babadde babatwalako amataka gammwe olwa miliyoni emu oliraga nti wandiika wano nti onguziza ettaka ng'akuwadde miliyoni emu nnaku 3 naga nti mpa miliyoni 2. So ebyo byonna tugezaako okulaba nga tubijjawo. Museveni akola ffe bakigingi weetuli muyagalire mu nsi yammwe. Okay. Toyanziza nnyo bagaliza independence ennungi. Okay. Toyanziza nnyo toyanzege ampuliriza bwe tuti bwe tubadde Makerere Kavule mu maka ga Ssaabaminisita Robina Nabbanja. Program bwetambudde ensonga twogedde ku nnyingi obuweereza bwe n'ebiringa ebyo ndowooza bifunye bulungi. Njagala okubaza ttiimu gye tubadde nayo yonna okubeera ddala ku mwami Ike Nsubuga producer aba digital Engineer Silver n'abalala bonna MK Musa na buli omu bwe tubadde naye muganda wange wa Terefayina tubadde naye n'abalala bonna ttiimu nga bwe badde. Njagala kwebaza ate ne Capex Nsubuga ali mu studio ne Engineer Kasujja Charles n'abalala bonna bali mu studios. Omuzindalo kankomyewo ku masengere nze Kalule Lameka mbagalize kiri kirungi Katonda abakuume. Nawe kankusiime. Hey.